Kuno kubadde kusaba ku kkanisa Katwe Matters nga kukulembeddwamu omwawule Emmanuel Lutaaya. Mu kusaba kuno omwawule mwakalatiridde abakristaayo wamu ne bannayuganda bonna okutwalira wamu okubeera ababaka b'enkyukakyuka nga bayamba ku bannaabwe okutuukiriza ebirooto byabwe. We have to strive to see that we grow together. Nti tukulira wamu, tuyigira wamu. Ne Kemeya n'alwana n'agamba nti bonna mubaddize ebyabwe. Omugagga omu ku kyalo oleeta ennaku n'obubalagaze ku bantu bajja kulaba n'emmotoka bagitege emisumaali kubanga tebagasa. Naye bonna bakolerere bavugeko baleke bagaye nti emmotoka yaffe. Mukama yebazibwe emmotoka yaffe. Omwawule Lutaaya agambye nti buli lwoleka aleese enkyukakyuka n'agitwala mu maaso kiyambako ebitundu wamu n'eggwanga okukulaakulana. We must be change agents. Okukyusa enkola, okukyusa embeera. Mukama akumpeera omukisa. Ekigambo ekyo kikulu nnyo. Naye neewuunya lwaki mu sisitimu zaffe ekyo oba tebakiraba? Emmotoka z'abantu ne zikwatibwa babeera bwe biti abantu ne bavuwazibwa kubanga abantu bwe banaagaggawala mbategeeza nti ne taxi base ejja kukola ki? Ejja kulinnya. Mu kusaba kwe kumu mwasinzidde n'akiikira ensingo abakozesa amaanyi ensimbi wamu n'ebitiibwa ate okulemesa abalala. Muleke abireete mulage bw'anaasobola okuyitawo asobole okubeera nti tatundira muloosi. Mpise ku Delta TV okutegeeza ensi ebigambo bino. Muleke asituke kaakati ng'ebizimbe oli agamba nti mbisibye kaakati jangu tutuule ffenna omugaye nti kaakati leetako bwoti leetako obutono installments tonnaleeta ate naawe gwe basonyiye naawe weerwaneko. Asabye abazadde na buli omu alina gw'avunaanyizibwako okumuyigiriza okukola kuba agali awamu ge galuma ennyama. Nti buli maka gali productive. Tukola mu family abaana bonna babeere nga bali part and parcel. Nze mutabani wange wuuno wano naye sibaddeewo naye nga yalabirira ente n'embizi. Mu kusaba kuno mubaddemu n'abaali baagenda mu nsi entukuvu eya Isirayiri ne batuuka ne ku lusozi Sinaayi nga bano batendereza obukulu bwa Katonda. Era nali neewuunya balina ebimera kwegamba ettaka eryabo terifaanana na lyaffe naye bw'olaba ebimera bye balina basajja bakozi. Katonda yaddira amagezi gandiwadde ensi yonna n'agawa Abayisirayiri. Lugendo lwali lwa muwendo nnyo. Buli yenna alina obusobozi n'atalina busobozi. Tusaba Mukama amuteekeko omukono gw'ekisa asobole okutuuka mu nsi eyo. Muno mubaddemu n'amakungula g'abaana mwe batundidde enkoko, amatooke wamu n'ebirala. 35 tulidde ng'eddoboozi lya mwami Kyonuka. 35 banenga mukubako mu ngalo bannanga ate tuna 35 ono yagambye 3 mitwalo 3 emitwalo 5 bira mu ngalo ewewa. Okusaba kwetabiddwamu abakristaayo okuva mu biti eby'enjawulo. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulumu.